Okay, abalaba Sakata vibes nze Dj.Senior'B dal mix wizard bwe tuze mu mbeera ya mmere leero tugenda bali akamasala ate ekintu ogenda kinyumirwa beerawo subscribing sharing link eyo giwereze munno naddala mweba abasama banva Bulaaya bankuba byeyo this is specially for you mukanyumirwe nnyo muyige singa muba mukomyewo mugenda kwasaganya mutya emmere yaffe nganda emmere nnime emmere erinacho wemba njogera ku Luwombo ne bagamba mugende ku Luwombo restaurant nga basponsor baffe bannakinku kino kye njogerako leero tugenda kuyiga bafumba batya oluwombo ate saako n'okusiba omumbo okay abafumba batya oluwombo balusiba batya lulagala ki lwokozesa osoka lutweeting otya mulimu bulombolombo ki bukolomoni ki so n'olwensonga eyo beerako sharinga subscribinga nze Dj.Senior'B one more time manyi ga mugongo yali ku kamera okubanga ensonga azikuletera wano wenyimiridde ndi mu kiyungu ekiyungu kirina amanya mangi nnyo obanga obadde ng'okulidde wano mu Central abamu balita effumbiro abamu mu ffumbiro sijja kubanyonyola nnyo mujja gamba omusajja kiki ennyo naye nga wano wendi ndaba endagala bazipanze emirundi egiwererako ddala endagala zino oba oziraba eno kala batuyita ey'ekikuusikuusi ekikuusikuusi si ebaye ng'esanja naye lino si kikuusikuusi I don't know saagala kugamba nti brown simanyi naye endagala ziri awo si za green kyoba omanya lwaki endagala zifaanana bwe ziti first of all okusookera ddala mbalamusizaako abatulaba mwenna ku Sakata vibes mbaniriza okuba nga tugenda obateekerateekera oluwombo sijja kusooka na kibuuzo kyombuuziza naye nsooka kubaza mu lusuku wadde tuli mu ffumbiro zino endagala lwe bayita oluwombo olugenda okutegeka oluwombo lwaffe oluwombo luba lulagala olubeera ku kitooke naye ekitali nga kya bulijjo endagala ezisaanika emmere ziba ndala n'oluwombo luba lulala endagala ezisaanika emmere luba lukuze naye oluwombo lwe lulagala olubeera wakati mu kitooke nga lumaze okweyanjuluza naye nga lukyali luto lunyereketa nga lulimu akanyereketa kati olwo basalayo wakati nga weegendereza ne lutayulika n'oluwanikako kasana ng'omaze odduyubyuluza bw'omala okuluyubyuluza n'oluyisa ku muliro kubayita okubabula oluwombo okufuuka kale eno gy'obadde obuuza luno olwedde lubabuleko kati okulubabula oyita mu process ya okuma omuliro naye omuliro teguba gwanku tebiba bipapula naye liba ssanja essanja z'endagala ezikaze ne zifuuka brown ne ziva mu green ne zifuuka kitaka kati essanja eryo lye bakuma ne lyako omuliro ne gubuubuuka bwe gubuubuuka n'oyisaako olulagala lwaffe bw'oba obabula oluwombo luno luvuunika luvuunike toteeka eno munda eno gy'oluteekayo ng'oluvuunise ng'omuliro guli nga wabeera eri kati eno gye wayita omuliro oluwombo ne lufuuka bwe luti bw'olumala n'olutegeka n'olyoka oteekateeka okutandika oddufumbiramu yeno langi ssebo gy'obadde obuuza abamu bayinza okulwokya ne lusiriira waliwo obudde bw'opima n'ogamba kati lutuuse obeera olulaba tebuba budde obeera olulaba nga lutuuse ku kubeera oluwombo bwe luli nga bw'olaba wano nti luyidde bulungi terulina kusiriira lwe luvaamu akawoowo akalungi akava mu luwombo luli lw'olya nga luteeketeeke obuziŋŋoonyo buno bwe mulengera bwe buli bwe mba nayubyuluzza kuno kati nabwo osobola okubuyisaako kaliro kuba bwe bugenda okusiba oluwombo lwaffe oluwombo balusibisa buziŋŋoonyo oluwombo babusibisa luziŋŋoonyo bwe baluyubyuluzza mu luwombo era nabwo obuyisaako kaliro so tebalusiisa kyayi mbadde manyi basibisa byayi basibisa byayi tebasibisa buso ng'abamu bwe bakola abo ndowooza si baganda oluwombo balusibisa buno kambuyite bukeedo oba obuziŋŋoonyo bw'oba wayubyuluzza kuno naye nabwo obuyisaako kaliro ne buwotokamukko ne busiba oluwombo lwaffe olukuuma otya nga terubotose kuyuwa supu
awo oba ebirungo. Oluwombo osobola okufumba mu nva ez'enjawulo, omuli ekinyeebwa kirimu akatiko, ekinyeebwa kyokka, ennyama erimu ekinyeebwa, ennyama yokka, ey'ente oba ey'embuzi, enkoko, ekyennyanja, but this time around tugenda tunuulira specifically enkoko. Osobola ogikalirirako. Mu luwombo temugenda mu nva zitali nkaliriro okuleka ekinyeebwa kyo tebakikalirira. Naye enkoko, ennyama y'embuzi, ennyama y'ente yonna osooka n'okalirira kakawoowo kano ne keegatta n'ak'oluwombo, ekintu ne kivaayo nga kya mulembe. Kati eno enkoko yaffe twamaze ogikalirirako ne tugiteeka wano wabbali bulungi, kati tugenda okugisiba mu luwombo. Mulengera empombo zino engeri gye baba bazisibyemu. Abamanyi abali babojjeza ku nswa baba basibye nga ettu ly'enswa, naye ettu lino okwata bukwasira olulagala n'olufunya n'otandika okusonsekamu ebifi oba process gy'oyitamu wano twagala okwetegereza. Kati nga bwe nakugambye luno lwe luwombo lwaffe lwe twamaze okubabula. Oluwombo lwaffe lubeera lutunula bwe luti. Kati oluwombo luno toteekako buteesi bifi byonna oba nva za binyeebwa nga bw'osanze. Oluwombo luno olina okubikkula munda. Nga bw'olaba akalagala kano ke nateeredde munda, kuno bakuyita kuwaayira. Kano ke kawaayiro wano naluwaayidde okuwaayisiza oluwombo luno nti ebintu byange bye ntadde eno kungulu oba ekinyeebwa oba ennyama yaki yonna tegenda kuyiika. Kati bw'omala okuwaayira oluwombo lwaffe olwo munda, osobola okuteekayo akalagala kano wano bwe wati. Ewagenda okutereerera enva zange ziri oba za kinyeebwa oba nkoko oba akanyama konna gwe nga bw'oba okasanze ne bwe kaba kamyu, akalagala ko n'okateekayo. Akali ak'omunda bakayita kawaayiro. Kano osobola okayita akalagala oba akawombo ke wayuzizza kawombo akatono. Kaakati n'ofuna ekibbo kyaffe nga bw'okiraba. Ekibbo ekiganda. Si kataasa, si sefulya, naye ekibbo ekiganda. Kyebaluka mu nju. Abaana basire kwini balina ebibbo ebiganda. Baba bakikwata nga kikwata ebibbo bibamu ebigali ebibbo mutwale eri. Ekibbo ekiganda kye kisiba oluwombo oluganda. Kati abalina akataasa bo bagobye mu luwombo. Mbamba gobye mu luwombo tokozesa kataasa, olina kukozesa kibbo. Kubanga oluwombo lwatandikira wano mu Luganda. Weebale. N'okwata oluwombo lwaffe n'olutereeza bulungi nnyo mu kibbo. N'olutegeka ne lutakyama. Gwofuba okulaba nti okola shape omugenda okujja enva z'ogenda. Enva ezinajjamu enva z'ogenda okufumba. Ng'akawaayiro kaffe gye kali munda n'akalagana kano nga kwe kali. Kaakati n'okwata ebifi byaffe oba byaki oba obiyise byaki kyonna kye weetaaga. Naye bw'oba oteekamu enva zino oba ebifi ofuba okulaba nga lino eggumba teritunula wansi nga tegafumita kuba lujja kuyiwa supu. Oluteekamu bulungi mpola mpola nga weegendereza. Abalaba ndowooza wano otegeera omugaso lwaki olulagala luno basooka kulubabulako ne luwotoka. Nkesi obanga otandise okuluzinga luleme kuyulika, luleme kwatika, luleme kususumbuka. So I think ndowooza ensonga mugirabye. Tuli mu ngeri ki gye bateekateekamu oluwombo, engeri ki gye bapangamu oluwombo oluganda. Osegera ekintu ekyo? Yes. Kano kanyumire mwenna abali mu diaspora nti mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nga mutufollowinga, era bino tubikolera mmwe, era mwebale nnyo, mwebale ddala. So tuli mu nteekateeka empanga ey'enva z'oba ogenda ofumba mu luwombo. Kifi ki ky'olina okuleka, kifi ki ky'olina okuteekawa, luddawa? Tewali kifi kye batateeka mu luwombo. Kati ngene ennyama y'enkoko ebifi byonna obiteekamu. Eno nkoko nkulu. Eno omwami Semaka yagirya. Semaka yagirya? Abagenyi tebalya, abaana tebalya, maama we wakatalyako. Semaka yalya enkoko nkulu. Senga oba jjajja yakunyonyolako lwaki? Anti enkoko nkulu kitegeeza omuntu omukulu mu maka. Bw'aba muko nga mwagenze kwanjula omuko yalya enkoko nkulu mu luwombo lwe lulamba. Bw'aba Semaka taata w'abaana yalya enkoko nkulu. Kano akamondo oyinza okukassaamu, oyinza okukaleka, kateekamu, oyinza okuba ne bebi oba bebi wo n'akalya, ebintu ng'ebyo. Wamma bulijjo neebuuza bakuwa oluwombo
nga mulimu ekifi ky'enkoko oba ebifi by'ennyama n'akamonde omwana kuwa oluwombo n'ogamba nnyabo ensonga twasalawo tujja zibaleetera so just don't miss out sharing oba okafunye ne munna aba ayagala kalaba oba subscribing oleme kusubwa just in case wetuba tuze anytime anywhere kati wano wennyini mwene process mwotera ebirungo ebirungo bino ebirungo by'omunkoko by'omunyama y'oluwombo tebabisiikako eba ya boyiro kankiyite boyiro nga temuli butto kinabadde njagala okubuuza nti kati wano osiika ddi tosiikako tolina kyosiika kalike wakaliridde kamala osalasala butungulu bwo kano ka green pepper kano ka garlic kati zino ennyaanya abanda batemugamba nti nazisiise ozikanga mukko ziteeka ku muliro nga temuli kirimu osala nnyaanya n'oteeka mu sefuriya n'ozikanga mukko zigonde zisobole okukola ekivuguto ekirungi kati ono oatmeal kati n'obikwata n'oteekamu okusinziira ku bipimo bye wakoze ebyenvaazo n'oteekamu ka green pepper n'oteekamu akatunguluko ke wasaze obulungi n'oteekamu ka galikiko oba kayite ka katungulu ccumu n'oteekamu n'ennyaanya zaffe ziri ze twakanzeeko n'obiteekamu bulungi kati n'oteekamu ko ne ka oatmeal kano katono kakola kawoowaako ali neewoonya abakazi banene biki bye bateeka mu mmere ewooma bweti funye omukisa genda mu maaso kati bw'omala n'ofuna omunnyo n'oteekamu omunnyo n'omamiriramu omunnyo salt oteekamu obungi bw'oteera ebirungo oteeramu n'omunnyo yesebo ate obadde onooteeramu wali ng'olya omunnyo bagufumbiramu n'omamiriramu otunnyo twaffe okusinziira ku nva bwe zenkana abaana bamanyi okupima omunnyo gw'oluwombo bajja kuyigira ku nze nja kubasomesa n'omala oteekamu otunnyo twaffe oyinza oteekamu karoyiko oba akanzaali konna k'olina nako n'omamiriramuko kati okusinziira ku bipimo by'ekyo ky'ofumba naye oluwombo lw'ekinyeebwa kyate toteekamu kanzaali na royiko omwo tebigendamu temugenda nnyaanya ebyo tebigenda mugendamu katungulu n'amazzi natunnyo n'ebisigadde awo ne tukwata amazzi gano yagenda okukola nga supu oli ye wabuuzizza nti kandabwe bwe banaateekamu amazzi neki ne supu kati wano n'oteekamu amazzi agagenda okukola nga supu waffe gw'onookoza mu mmere toteekamu mangi nnyo kubanga oluwombo terukalira engeri gy'olusitiiminga luba lwa kusitiiminga oluwombo terukalira n'oteekamu otuzzi tutonotono awo n'otandika n'ofuna akabikkako oluwombo bw'omala okuteekamu ebyo byonna obikkako nga bw'obikka ku muwumba akawuuwo nalwo olubikka kakawoowo ne kasigala eyo munda basebe ne bajja babalabi baffe balungi ndowooza mulaba ensonga lwaki olulagala nkyefasayizinga nnyo olulagala lwetaaga okubabulako si kukalirira okubabulako oyinza okalirira olulagala ate n'okufuukira ekizibu obabulako lubabule ne luba nga luli soft and flexible okuzinga mu buli ango yonna gy'oddako omaze okubikkako okutangira akawoowo okufuluma kati awo tugenda kusiba oluwombo lwaffe nga bwe lulina okusibibwa tulusaaniike tuluteeke ku kyoto alright awo kati omaze oteekamu kali kewayise akaziŋŋoonyo katya mbadde manyi bakayisaamu eno webatinga basiba nedda ssebo kano mmala kuluwumbako nga bwe kyembadde nkola totugga osiba n'olusiba kungulu bw'oti ako ke kasembayo ng'omaze odduwumba kati wano ŋŋenda kukulaga bagutya bwe bawumba oluwombo lwaffe abali ku Sakata Vibes ndowooza munyumirwa ensonga bwe ziso wezibeera nekibi nnyo tusaasira nnyo eri mmwe naye ate mbazaamu amaanyi mwe abataakula na basenga nga mulabye naye ate temutya Sakata Vibes weeri
ensonga zonna mujazige ng'okuŋŋaanya lukuŋŋaanye bwe batyo oluwombo bwe balukola tomala galuwambaatirawo kyokka oluva mu levels nga bw'olufunya mpola n'obwegendereza luleme kuyulika kubanga bwe luyulika ate oli supu oba ogenda kumufiirwa n'oluwambaatira mpola bw'oti bw'olufunya obeera ng'abala oba ebitabo oba obeera ng'abala empapula n'olukwata mpola bw'oti kati nze naate wena balagiridde ekizampo y'enswa nga nze manyi oliyo olulagala lw'omunvubo olukuŋŋaanya kuŋŋaanya oti ng'otugga oluwombo bwe batyo si bwe balukola ssebo kati oluwombo lwaffe bw'oba omaze bwe lutyo bwe lufaanana kati kali ke wayisa akaziŋŋoonyo oba akakeedu gwe ke wabadde oga nti baalirira eno wansi guno si muwumbo gwa mmere luno luwombo kati koosibako ebbali bw'oti n'okakwata mpola n'okasiba tokatugga bubi ate otugolaba nga sitiimu waffe ali akawoowo tekayitamu n'okwetoolooza okusinziira ku bunene bw'oluwombo emirundi gy'oyagala onywezaamukko naye tonyweza nnyo kati obunene bw'olulagala tebuyinza otangira speed gye birina okujjiramu ne birwawo okujjanga opima omuliro omukyala yenna apima omuliro kubanga ffe tuli bafumbi era naawe ndowooza obiyize ndowooza enkya bye munaali ewuwo tujja bbirya naye abaana b'e Kampala olaba basiriza muceere obuceere naye nange ndi w'e Kampala nzaaliddwa Kampala nkulidde Kampala nsomedde Kampala nziikibwa Kampala wano oluwombo lwaffe oba omaze okulusiba oluwombo bwe luti bwe lufaanana nga luwedde okusibibwa iye ku Sakata vibes nga tuyiga bafumba batya bazinga batya bateekateeka batya oluwombo olw'emmere eŋŋanda oba olw'enva eŋŋanda so kino tekiriiko nkoko kijootaddemu oba kikola ku nkoko eŋŋanda zokka usually enkoko eŋŋanda yesinga okuwooma supu ate ejjayo nnyo n'akawoowo kali mu luwombo bwe yeegatta kali ke wakaliriddeko evaayo akawoowo bulungi naye enkoko eŋŋanda oba giyite ennyolo oba ensoga yonna kyeri loko gye bafumba mu luwombo lwaffe singa omuntu aba yagadde okufuna omuyigiriza oluwombo osangika omuntu aba yagadde okunfuna okuba ku ssimu yange eri 0757241341 oba Facebook account yange eriko Jacent Nampewo oba Instagram yange eriko Jacent Nampewo oba ne ku WhatsApp era okozesa ennamba eri 0757241341 awo osangayo bulungi n'enkuyigiriza okusiba oluwombo olina service endala z'okola nga si kufumba abantu ze bayinza okwetaaga obuli awo nina music system abeera ku mikolo embaga okuziika olumbe birthday baby shower bridal shower era okuba ku namba zange ezo n'okuba ku 0757241341 tusangibwa Ntebe bayita ababiri. Yes, thank you so much. Nze Dj.Senior'B Dalumekisoza Limanyinga Mgongo yabadde ku kamera awo nga tukuleetera engeri ki gye bateekateekamu okola oluwombo, engeri ki gye bafumbamu oluwombo, naddala olw'enva eŋŋanda ziri entuufu. Nakyo fuddo banjogera ku luwombo mba nkutegeeza nti nno w'obanga oyiseko mu town ng'oba tosobodde kulwefumbira, genda wali ku Kyebusaabala ku Luwombo restaurant wokka ojja okufuna oluwombo w'obanga sigwe alwefumbidde. Akyetaaze bakuwadde endagiriro ngeri ki gye bayinza okuyigirizaamu osomu kubirako ku ssimu n'obanga omufuna ne strictly business please, strictly business. Ate namwe basire queen temukubira kumufuula mukwano gwammwe kutandika kufuna services zabwerere musasule. Wano wetutuuse tuyingidde ddala mu kiyungu munda mwennyini nawo osaamu emiziŋŋoonyo mu sefuliya oba mu ntamu efumba oluwombo. Sefuliya namwo tussaamu emiziŋŋoonyo n'oteekamu amazzi n'oteekako n'akakalagala kungulu nga bw'olaba. Kati bwe tuba tusaanika oluwombo olwo tetuterezaawo butereza nga bw'oterezaayo muwumbo gw'emmere. Osooka n'oterezaayo olulagala luno okusinziira ku bunene bw'essefuliyayo n'oyoba olulagala n'obwekyo ky'ogenda okufumba oluwombo lwaffe. N'oluteekamu bulungi bw'otyo olulagala. N'okwata oluwombo lwaffe n'oluteekamu n'otandika okusaaniika mpola mpola.
kati bw'oba osaanika tonyigiriza kubanga bw'onyigiriza oluwombo lwaffe luli lujja kwabika ate supu ayike n'osaanika mpola mpola n'obwegendereza n'oleeta endagala zaffe endala n'oyongerako emizingo gy'endagala. This time zino zo endagala ezisaanika oluwombo zo siza kubabula. Zino endagala za bulijjo, endagala ezisaanika emmere zo tebazibabulako. Oluwombo lwokka lwe bababulako. N'osaanika bulungi oluwombo lwaffe n'obwegendereza tonyigiriza tokaka kubanga oluwombo luba lujja kwabika. N'omala eseffuliya bw'eba nnene bulungi oyinza otteerako oba lumonde oba ki. Naye tekiri advisable nnyo oluwombo kulugattika nnyo na birala. N'osaanika bulungi nnyo. Mumalo saanika n'oteeka ku kyoto n'ofumba. Awo tumaliriza okusaanika oluwombo lwaffe. So abadde bakyebuuza basaanika batya ndowooza okitegedde nakyo. I think ensonga zikuyambye bulungi nnyo. Sharinga, subscribinga, weereza munno yonna gy'asinzira okuba ntumira nnyo mwenna buli omu gy'asinzira okuba ng'olaba Sakata Vibes olwakabi nnyo. Naddala mwenna abali mu byeyo mwebale nnyo, abali mitalo w'amayanja mwebale nnyo, abali wabweru wa Uganda mwebale nnyo, mwebale ddala namwenna Bannayuganda abali ewaka wano mwebale nnyo okubanga musobola okwefiriza akadde ne mujja ne mulaba Sakata Vibes. Naffe twewaayo okubaweereza ensonga zonna nga bwe ziri zetusobola okutuusaako kamera zaffe. Maanyi nga mugongo yabeera kamera ziizo, nze Dj.Senior'B, the Remix Wizard. Dj.Senior'B commando, on a real remix wizard. Yo, this a remix pattern boy. Kano kapubutu sa Uganda. Eno je tukole mirere mu mabanda. Yo wabana bawola baby wate bigunda. Dj.Senior'B no wonder. Take it to the club and no banga. Remix wizard a fire. Skills on the beat doki there. Yeah, jabuvana jabugenda. Nze chiziki chamatira chiri Kampala. Sirina na jengenda. Ngane chiwala chenjagala chiri Kampala. Chiriwa Kampala. Chiriwa Kampala. Chiriwa Kampala. Kampala. Chiriwa Kampala. Kampala Kampala. Kyeteka mu kimanyi okwambala. Ekibuga Kampala kiyimba kw'okumanya nkyagala. Ekibuga kakale kyokya naye bulaya wanyogoga. Ensonga kinkyaya netanoga. Kampala my city sweet banana. Kampala bwabadde mwashanana. Sitankata nfata nga Senior'B. Sigonda nga bata nga Senior'B. Sigwesa data kikalubamu bwekiba kyabbenja kuba ebicupule. jabuvana jabugenda. Nze kiziki kyamatira kiri Kampala. Sirina na jengenda. Ngane chiwala chenjagala kiri Kampala. Chiriwa Kampala. Kampala. Kampala Kampala. 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 Chiri Kampala mu ghetto nezabija yava bibuze kuhamisa mu beto. Chiri Kampala mu uptown buli sileyo jayo yezo kwekuba photo. Kampala wali byakabingo kubiyoya tomala kufuna lubuto. Bakolerero gwe ne basabirira kusituka oba kiki kiri mu city. Ekibuga Kampala si bizimbe babuladi ate be batutunda. Buli lwe tuwangula ne bawana nga tebatwepena mu kulwana wabula bannange. Kampala. Chiriwa Kampala. Chiriwa Kampala. Kampala Kampala. Kampala Kampala. Hey, Dj.Senior'B. This is a remix. You are the remix wizard. Yeah, man. Skills on the beat. Weblink DJs. Deal done. Dj.Senior'B commando, on a real remix wizard. Dj.Senior'B no wonder. Take
kiwala kyenjagala kiri Kampala. Chiriwa, chiriwa, Kampala, chiriwa, Kampala, chiriwa.